eyawandikibwa mu ssuula ey'okuna, Yokaana omukutuvu gye yawandiika n'okutandika n'olunyiriri olwanamu 6. Yaliyo omukungu wa kabaka eyalina omwana w'omulenzi eyalwalidde mu Kaperunawumu. Oyo bwe yawulira nti Yesu avudde Buyudaaya ng'atuuse e Ggaliraaya, n'ajja gy'ali n'amwegayirira aserengete awonye omwana we, kubanga yali ng'agenda okufa. Awo Yesu n'amugamba nti, bwe muteeraba bubonero n'ebyamagero temulikkiriza n'akatono. Omukungu n'amugamba nti, ssebo, serengeta, akaana kange nga tekannaba kufa. Yesu n'amugamba nti, genda, omwana wo mulamu. Omuntu oyo n'akkiriza ekigambo kya Yesu kyamugambye n'agenda. Bwe yali ng'akyaserengeta, abaddu be ne bamusisinkana ne boogera nti omwana we mulamu. Awo n'ababuuliriza essaawa mwe yassuukidde. Awo ne bamugamba nti jjo obudde essaawa ya 7 omusujja ne gumwamukako. Awo kitaawe n'ategeera nti mu ssaawa eyo Yesu mwe yamugambira nti omwana wo mulamu, ye n'akkiriza n'ennyumba ye yonna. Kano ke kabonero akookubiri Yesu ke yakola bwe yava e Buyudaaya okujja e Ggaliraaya. Eno y'enjiri ya Kristo. Katugatenga engalo zaffe twanize Katonda ayinza byonna nga tumuwa ekitiibwa ekimusaanidde mu kifo kino. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kambasabe mutuule. Njagala okubaaniriza mwenna abantu ba Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Ate baleese ku lunaku luno olukulu olw'ekitiibwa. Katonda yennyini lweyeroboza ate era n'awummula n'akola emirimu gye n'omwana Yesu mu buufu bwe bumu. Kale nno olunaku luno tuluwa ekitiibwa era lukulu nnyo mu bulamu bw'omukristaayo era omukkiriza. Njagala okwaniriza muweereza munnange omubuulizi mu kkanisa eno, omwami Daniel Makanga. Njagala okwaniriza abayimbi abaliwo kaakano ne bannaffe abali mu byuma, ali ku bitaasa noona projectinga. Njagala okwaniriza mwenna mu biti byammwe, ndabamu abakunavu, omukyala Ibrahimu Saala ow'abakazi abakristaayo Ssentebe n'abalala tunengera okubamanya. Nabo bonna batula ku lukiiko olukozi olw'ekkanisa eno tubaaniriza nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okwaniriza omukebezi omukulu n'abakebezi abali mu saavisi. Mukama waffe yeebazibwe. Ssebo omwami Muwanga, tusanyuse nnyo okulaba. Mukama waffe yeebazibwe. Twagala tukwate obudde kubanga obudde bugenze. Olwaleero Luka Zone yekungula. Bwe tukuŋŋaana ffenna bwe tuti tuba twegattira wamu nga bazooni eyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ate akawungeezi ku ssaawa 11 tujja kubeera mu maka g'omukyala Kawalya nga tukungula. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okuyita ekkanisa ento eyo, kkanisa ento nkulu nnyo, n'oluvannyuma tugende mu maaso tukuume obudde. Ekkanisa ento otyo
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Oh, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. Oh, no turning back, no Mukama waffe yeebazibwe nnyo era tugate engalo zaffe twanirize ekkanisa ento ate eri mu maaso ga Katonda. Ekkanisa ento tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama waffe yeebazibwe. Abato tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda olw'okubakuma n'okubalabirira ate era n'okubateekateeka okubeera abaana abalungi ab'empisa ngi ate abaweesa Katonda ekitiibwa. Ekigambo kya Katonda kibayamba okukula mu mwoyo newankubadde omubiri nga gukula naye ate era ne mwagala Katonda n'okumuweereza nga mujjukira bulijjo nti Katonda ayagala nnyo abaana abato abalinga mmwe n'abawambatira nabo omukisa era n'abasaako emikono. Kale mutunule eno gyendi, mutunule eno gyendi. Tugenda kusaba kale Katonda ffe omulungi twagala nnyo okwebaza olw'abaana baffe bano ate abali mu maaso go. Eno ekkanisa ento tugiwonga mu maaso go era nga tukwebaza omulimu ogubakolebwamu. Twagala okwebaza olw'abasomesa ababasomesa buli sabbiiti ekigambo kya Katonda ekibakuza n'okubateekateeka okukula nga bantu bakuweesa ekitiibwa. Twagala okwebaza olw'abakadde baabwe ate ababateekateeka buli Lwamukaaga okujja ate okusinza ku lunaku olufaanana bw'otulwa okula olw'ekitiibwa. Kale Katonda ffe omulungi twongere okubawonga gy'oli bawa omukisa nga bakula beeyongera okwagala ate era n'okukola ebyo ebikuweesa ekitiibwa. N'omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu omukisa ogwo gubakkeko gubalere gubasanyuse. Kale omukisa ogwo gubeere ku bakadde bammwe gubeere ku basomesa bammwe gubakuume gubalabirire guleme okubavaako kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Baana bato tweyagala nga Yesu, oh Yesu wajja. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Njagala tugatte engalo zaffe twanirize BBS terefayina eri naffe olwaleero wano mu St. Andrew Kabuusu. Mukama waffe yeebazibwe. Tusanyuse nnyo okubalaba era Katonda olw'omulimu Mukama gwabakozesa ate naffe mutuwa ekiseera ekifaanana bwe kiti ne mujja ne mubeerako naffe nga ba St. Andrew Lubaga Kabuusu. Twebaza Katonda olw'omulimu gw'ettendo gw'ekitiibwa ate gwabakozesa. Mukama waffe yeebazibwe. Nja kusaba kwaya mujje ennyimba bbiri zokka tukuume obudde. Ennyimba bbiri zokka olw'okusinza n'okutendereza. Tusooka kutendereza ne tusinza then oluvannyuma tugende mu bubaka.
tuze kusinza mukama bana bobe wakkiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuze okusinza Tulebaza nnyo kwaya mukama ffe yeebazibwe ffenna okutambulira wamu mu kusinza n'okutendereza mukama ffe yeebazibwe. Kale nga tugenda okuwulira obubaka tunaafuna oluyimba. 361 Yesu musumba wange bulijjo ansanyusa. Yesu musumba wange bulijjo ansanyusa. Yesu
mukama waffe katusabe nga bwe tuli. Katonda ffe omulungi tukwebazizza nnyo bw'otuleese wano enkyaleero, tukwebaza olw'okutukuuma n'okutulabirira. Era Katonda ffe omulungi ng'ogenda okwogerako naffe ku lunaku luno olw'okulu olw'ekitiibwa oboza ate nga tutambulira mu buufu bwe bumu naawe bwe wakolanga, kubanga wakola emirimu gyo mu nnaku 6 olw'omusanvu n'owummula. Kale ffe bw'osobodde okuleeta Mukama tukwebaza. Jangu oyogere naffe enkyaleero era okakanye oluyogaano lwonna mu mitima gyaffe bwe tubaawo. Kale Katonda ffe omulungi olabisibwe gye tuli ng'oyogera naffe ate ng'otulera ng'abaana nga tukolera wamu naawe emirimu gy'otuyise okukolera okutwala ekkanisa yo mu maaso mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Kambasabe mutuule. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Njagala okubaaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bannaffe aba BBS Terefayina nyongera okubaaniriza mu St. Andrew Lubaga Kabuusu Church of Uganda. Mukama waffe yeebazibwe. Kale nno njagala ngende mu maaso olw'obuweereza Mukama bw'atuyitidde. Ekkanisa eyina enkola yaayo. Enkola yaayo okusobola okunywera n'okutambula n'okugenda mu maaso. Ebigambo bino si bipya, naye kubanga tuli mu kiseera eky'amakungula tulina okweyongera Katonda okutuyigiriza okugaba. Amiina. Ekkanisa ya Kristo esobola okunywera ate n'okugenda mu maaso. Byonna bye tukola bitambulira kugaba nga tuwaayo olw'emirimu gy'ekkanisa ya Kristo n'okugenda mu maaso. Kale kubanga tuli mu kiseera eky'amakungula nja kweyongera okutambulira wamu nammwe. Katonda nga yeyongera okutuyigiriza n'okunyweza mu bulamu bwaffe ekigambo ky'okugaba. Ekigambo ky'okugaba ekkanisa esobola okunywa naddala wano nga ku St. Andrew ate n'okutambula okugenda mu maaso nga weesa Katonda ekitiibwa. Twebaza Katonda olw'emirimu egikoleddwa si kugaba mu kkanisa wokka naye ate era ne mu bintu ebikalu. Ebintu ebikalu olugendo tulutambudde. Mukama waffe yeebazibwe. Kale nno naye Mukama yeeyongera okutuyigiriza ate okweyongera okugaba n'okuwaayo, kubanga ebikolebwa mu kkanisa ya Kristo biki bingi ate era ekkanisa esobola okunywera n'okugenda mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala tugendeko mu Zabbuli eya 50. Zabbuli eya 50 olunyiriri olw'14. Zabbuli eya 5 n'olunyiriri olw'14. Ngenda kutandikira awo. Kale kubanga embaga eno ey'amakungula nkulu nnyo tuyigira mu bingi, Katonda nga tujjukiza bwe tusobola okuwaayo mu makungula gano. Ekkanisa yateekateeka bulungi era ng'eyigiriza enkola yaayo n'ennono yaayo. Ate bwe tutuuka mu kiseera eky'amakungula kiba kyankizo. Twongera okunyweza okugaba mu ngeri enjawulo nga tuwaayo ebirabo, nga tuwaayo obweyamo, nga tuwaayo mu kwebaza Katonda ebyo byonna byaba tuyisizzaamu ate era byaba tukoledde byatuwanguza ate era nga tukungula n'obulamu bwaffe. Mukama waffe yeebazibwe kubanga Mukama ambuze olugendo nga luwanvu okuviira ddala mu January kakano ate nga tukunukkiriza okumalako omwaka. Mukama waffe yeebazibwe.
kale nno bwe tutuuka mu mbaga ey'amakungula kuba kunyweza bunyweza ate n'okuwaayo n'obulamu bwaffe bwonna n'amaanyi gaffe gonna n'omutima gwaffe gwonna. Mukama waffe yeebazibwe. Eno nno y'enjigiriza y'ekkanisa ya Kristo yennono, tebitandise kaakano n'ebyafudda. Tutambudde olugendo nga tuyigirizibwa n'okututeekateeka ku kigambo ky'amakungula, ku kigambo ky'okuwaayo n'ekigambo ky'okugaba n'ebirala bingi nnyo bye tuyinza okulowoozaako n'ekimu eky'ekkumi. Kale nno Mukama waffe yeebazibwe. Ngenda kuyita mu bwangu kubanga obudde bugenda. Owenga saddaaka Zabbuli eya 50 olunyiro 14. Owenga Katonda wo saddaaka ey'okwebaza, osasulenga obweyamo bwo eri oyo ali waggulu ennyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ebigambo bino si bipya, era bwe tutuuka mu kiseera kino eky'amakungula, Katonda yengera okutujjukiza n'okutuyigiriza ate n'okunyweza ebigambo bino mu bulamu bwaffe, kubanga embaga eno yateeka tugikwata buli mwaka. Kale nno tuba tutambudde olugendo, ate era bwe tuba nga tufundikira omwaka nga tunaatera ebigambo bino binywezebwa mu bulamu bwaffe. Owenga Katonda wo saddaaka ey'okwebaza. Bingi nnyo Mukama byatukoledde, bingi nnyo Mukama byatuyisizaamu. Atulwanidde entalo, abamu bafunye ebirungi, n'ebyo ebikyaliwo ebitusoomooza. Waliwo Katonda ayinza byonna. Amiina. Oyo atuwanguza mu byonna. Bwe tusaba n'okwegayirira, Katonda addamu okusaba kwaffe. Kale nno bw'abanga tuwanguza, tujja mu maaso ge n'okwebaza nga tusanyuka, kubanga Mukama atuwanguzza ensonga ezo. Amiina. Kale nno eyo y'enjigiriza ya Kristo nti Katonda ayinza byonna. Bw'abanga ayinziza byonna mu bulamu bwaffe, ne tumulaba ng'atambuza bigere, tulina okumwebaza ne tujja mu maaso ge, ate ebisigadde Mukama n'akola. Mukama waffe yeebazibwe. Kale nno ekyo nno Katonda atujjukiza bujjukiza, era n'okusasulanga obweyamo eri oyo Katonda ayinza byonna. Kyova olaba tenjigiriza ya kkanisa eya Church of Uganda tubeerayo muyo n'obweyamo. Buli mukristaayo yenna ateekwa okuwaayo obweyamo. Amiina. Kiki ky'oyinza okweyama eri Katonda? Katonda ayogera naawe. Katonda n'akuteekateeka. Tinza okusinziira ku kino Mukama kyankoledde omwaka guno, buno bwe bweyamo bwange. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Kale nno tulina okumusasula nga tuwaayo obweyamo, nga tusinziira ku ebyo Mukama byatuyisizaamu. 1 okwebaza, ate era waliwo n'okweyama nti nze omwaka guno ngenda kukola kino, Katonda ngenda kumukolera kino. Ekkanisa ya Uganda yeteekateeka bulungi nnyo kubanga tubeera n'obusawo obw'obweyamo. Abamu baleeta n'ebintu ebikalu, ng'ogyeko ensimbi, ngalaba n'ensimbi tezijja kumala. Katonda oyo twongere okumumanya n'okumutegeera, naye okusinga byonna kubanga atuwadde ekirabo ekyaki, n'akutambuza okuva mu January n'akumazaako omwaka, n'okwata ogwokubiri n'okwata ogwokusatu, n'otambula olugendo. Ani oyo akutambuza? Ani oyo akuwaniridde? Ani oyo akola ebyekisa mu bulamu bwo? Ani oyo akuyisa mu bizibu n'osigala ng'otambula omulabe Sitaani n'aswala? Amiina. Yebiri. Mukama waffe yeebazibwe.
ate batudde no ku ludda olw'ebyobufuzi ebyo bingi akazannyako ye kali kamaanyi kale nno naye ffenna Katonda nga bw'atulese wano mu maaso ge Mukama buli omu amutambuza olugendo weewaawo kale nno ebyo byakuwanguza olina kumwebaza ebyo byakuwanguza byakukoledde ng'osomose ensonga eyo Katonda nga badde mu nsonga eyo onoomuwaaki onoomwebaza otya onoomusasula otya kiki ky'onooleeta mu maaso ge n'omusiima nti Katonda wange okusinziira ku nsonga eno nali sisuubira nti ngisobola ogiyitamu ne bwe nakoola erinnya lyo ne nkwegayirira ne nkusaba waddemu okusaba kwange kino kyendeese mu maaso go okwebaza kino kyendeese mu maaso go nga nema nti osaanidde kubanga oli Katonda ayinza byonna Mukama waffe yeebazibwe kale nno Mukama tuteeketeeke bulungi nnyo ate era nga tuli mu kiseera kino ekyamakungula Katonda yeyongera okutunyweza n'okutuyigiriza okugaba togabira muweereza naye ekikola ekyo kyo n'owaayo n'obulamu bwo bwonna n'okusanyuka kwonna nga weebaza Katonda n'ojja ng'osanyuka so si wakuwalirizibwa naye omutima gwo nga gusiimye ekyo Katonda kyakoze eki koledde mu bulamu bwo ate Katonda ajja kukola ebikulu n'ebyamaanyi mu bulamu bwo ekyo tukikubire mu ngalo Mukama waffe yeebazibwe nnyo kale nno Katonda yeyongere okutuyigiriza Katonda yeyongere ate okuza ku nsonga eno nga tutambula kubanga bwe tuwaayo tuba tuzimba ekkanisa ya Kristo ate n'okugenda mu maaso ekkanisa ng'ekula ng'eva mu maanyi nga yongera mu maanyi si bigambo byokka ate n'ebikolwa nga tuteekawo ebyo ebiyinza okuweesa Katonda ekitiibwa n'okuvaamu ensimbi naye nga ate ffe tubikola amiina nga ffe tubikola ate okusobola okutwala ekkanisa ya Kristo mu maaso Mukama waffe yeebazibwe njagala natera okumaliriza njagala tugendeko mu Zabbuli ey'e96 Zabbuli ey'e96 tukyali kugaba okuwaayo kubanga ffe tuyimirizawo ekkanisa ya Kristo mu bikolwa byonna okulaba nti enywera ate egenda mu maaso ng'eweesa Katonda ekitiibwa Zabbuli 96 olunyiriro lw'omunaana Dawudi ono agamba bw'ati yeeyongera okunyweza ku nsonga y'okuwaayo kale mumuwe Mukama ekitiibwa ekimugwanira erinnya lye nziramu mumuwe Mukama ekitiibwa ekimugwanira erinnya lye muleete saddaaka mujje mu maaso ge Mukama waffe yeebazibwe kale nno ebigambo bino nabyo bikulu nnyo Dawudi yabikozesa kubanga naye yayita mu bingi ng'aka nti kiki endisasula Mukama kiki ennyinza okutoola ne muwa ne mwebaza olw'ebyo Mukama byampisizaamu era ebigambo bino tubigabanira wamu Katonda ng'atujjukiza mu bigambo bino mu kiseera kino nti mumuwe Mukama ekitiibwa ekimugwanira buli lwe tuwaayo n'omutima gwaffe gwonna n'okwagala kwaffe kwonna n'obulamu bwaffe bwonna Katonda aba alaba emitima gyaffe nga tumuwadde ekitiibwa ekimukola ki ekimugwanira Katonda tulina okumuwa ekitiibwa nga tumwebaza nga tuwaayo nga tusasula obweyamo bwaffe nga tuyita mu mbeera nnyingi nnyo nga tuwaayo 1/10 ku ebyo by'ofunye ng'oggyako 1/10 oba musaala oba bizinesi ng'oleeta eri Mukama kitono nnyo ku ebyo Mukama by'abakuwadde kubanga byonna byatuwadde atuteresa buteresa byo bye
n'ekiseera bwe kituuka tumugudirize ku ebyo byatuwadde nga tumugabira nga tumwebaza nga tuwayo obweyamo bwaffe nga tumusasula mu buli ngeri yonna esaanidde era bwe tukola obulungi mukama tuba tumuwadde ekitiibwa ekimusaanira. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kumaliriza bwe tuba tuzze mu maaso ga mukama nga tuleeta ekyamateeka olwokubiri sijja kugendayo kubanga ebigambo biwanvu. Ayogera ku kuwaayo n'okuleeta eri mukama. Ebigambo bino binywezebwa mu bulamu bwaffe tubimanyi si bipya. Eyo mukama gy'akutadde eyo gy'oweerereza mu bizinesi yo mukama akuwadde amagezi n'okutetenkanya n'okulaba nti oteekawo bizinesi evaamu ensimbi. Ate awo woosula bwe busika bwo, abalala balimi, abalala balunzi, abalala mukama abawadde okukola ebinene nebyaki kubanga byonna mukama byatuwadde atuteresa buki kubanga bwe tutuuka mu kiseera ekifaanana bwe kiti buli omu kimugwanidde mukama atuteekateeka okuviira ddala ku January tebitugwako bugwi. Kale nno mukama waffe atubeere nga tunaazimba St. Andrew Lubaga Kabuusu n'okugenda mu maaso n'ekkanisa ya Uganda yonna okutwalira wamu ebigambo ebyo binyuzibwe mu bulamu bwaffe. Katonda nga tumwebaza oyo ayinza byonna. Ani oyo atukoledde ebirungi? Ani oyo atulwanidde entalo? Era bwe tujja mu maaso ge nze nagendako mu bakatuli kindooza nagabanako nammwe ne bampita naye kulaba bannange bajja nga bawuuba basitudde kugamba nga kiwuubabuuba n'essanyu naye nga bantu bakulu nga basanyuka nga n'okuzina bakola ki? Waliwo ekigambo sitaani omulabe gye yetubbako mu Church of Uganda. Katonda tumwebaza tutya? Nojja ng'omwebaza naye ng'ozze n'ennaku ngolonda ya ako koga nti ndowooza oba kano kangatwalire Katonda. Kale nno bwe busiba oluusi bwe tutambuliramu. Katonda atusumulule tumuwe n'obulamu bwaffe bwonna n'okwagala kwaffe kwonna n'amaanyi gaffe gonna n'obulamu bwaffe bwonna nga tumuddiza ku ebyo mukama byatuwadde ate nga tusanyuka mukama waffe yeebazibwe. Maliriza mukama waffe atubeere. Sijja kgenda nnyo mu bigambo bino eby'amateeka olwokubiri naye buli omu Katonda wamutadde bwe busika bwo. Awo osinziira okukola emirimu gyo, awo osinziira ogenda n'okola mu bizinesi yo, awo osinziira n'okugenda mu nnimiro kubanga onooleetanga ebibereberye ebyo eby'ettaka lyo, onooleetanga ebibereberye ebyo ebya bizinesi yo, onooleetanga ebibereberye ebyo eby'ekisibo kyo, onooleetanga ebibereberye ebyo byolaba Katonda byakuwadde, ebyo Katonda ebimusanyusa naawe nga kikusanyusa ng'okisanyukiramu ekyo nayo Katonda kyakola ki? Mwajja okutuweera omukisa ate atusumulule atulwanire entalo atuwanguze byonna kubanga Katonda tumuddiza ku byatuwadde ate era nga tukola n'okwagala kubanga bwe tusiga ekinene naye atusasula kinene, bwe tusiga ekitono bwetyo mukama naye ate bwatusasula kubanga byonna bye tulina mukama abimanyi, byonna mukama byatuwadde abimanyi. Kale nno Katonda yeyongera okukola omulimu bulamu bwaffe nga tunaazimba ekkanisa ya Kristo genda mu maaso ate ne St. Andrew Kabuusu nga tulindiridde ekiseera ekyo ekijja mu maaso. Katonda atusaasire, Katonda atuyimuse nga tuwaayo mu birabo, nga tuwaayo mu bweya ate era n'ekimu eky'ekkumi n'okwebaza n'ebirala byonna. Katonda alyoka atuwa omukisa. Mukama abeere nammwe. Kale katwebaze Katonda ffe omulungi, tukwebaziza nnyo olw'ekiseera ky'otuwadde. Tuli wano tuli baana bo. Ebigambo bino si bipya mu bulamu bwaffe. Mulimu ekyama Mukama gye twagala okumanya. Mulimu ekyama Mukama
kyetwagala otubikkulire kabaka wa bakabaka ng'otusumulula ng'osumulula ekkanisa yo Mukama kubanga otuwadde bingi otuteresezza bingi ekiseera bwe kituuka Mukama nga tujja ku Sande nga tuluse embaga y'amakungula Mukama nga tuwaayo olw'okuzimba ekkanisa yo nga tuwaayo olw'okugaziya obwakabaka bw'okabaka wa bakabaka kale Katonda ffe omulungi wengera okutukyalira si mwaka guno gwokka nene gisigadde nga bw'oteeseteese obulamu bwaffe kale Katonda ffe omulungi ku nkomerero tulyoke tukubaze tukutendereze obw'ekitiibwa ogulumizibwe mu gwe Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe bwe tuba bakuba ngalo tuzikube kubanga Katonda atuwadde ekisa okuwulira ebigambo ebyo. Tweyanza nnyo Reverend olw'ebigambo ebirungi ebyo bye tugabanye nti tuwe Mukama ekitiibwa ekimukola ki ekimugawanira nga tuwaayo nga tukole ebyo Katonda byala. Tunaagendera wamu nga tuyimiridde ku magulu gaffe ku lupapula olwo olw'7:8 nga tugendera wamu n'enzikiriza eyo ey'abatume ey'enniike. Nzikiriza Katonda omu Kitaffe ayinza byonna omutonzi w'eggulu n'ensi era ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika era ne Mukama waffe omu Yesu Kristo omwana eyazaalibwa omu yekka Katonda eyazaalibwa kitaawe ensi zonna nga tezinnabaawo Katonda ava mu Katonda ddala omusana okuva mu musana Katonda ddala ava mu Katonda ddala eyazaalibwa teyatondebwa alina okubeera okumu ne Kitaffe ye yatonda ebintu byonna ye yava mu ggulu n'akka ku lwaffe abantu n'olw'obulokozi bwaffe n'atwalibwa omubiri ku bw'Omwoyo Omutukuvu mu muwala atamanyi musajja Maliyamu n'afuuka omuntu n'akomererwa ku musaalaba ku mirembe gya Pontiyo Piraato ku lwaffe n'attibwa n'aziikibwa olunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa n'agenda mu ggulu era atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe ayinza byonna era alivaayo okukomawo n'ekitiibwa okusala omusango gw'abalamu n'abafu obwakabaka bwe tebuliggwaawo era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu Mukama era omugabi w'obulamu ava mu Kitaffe ne Mwana asinzibwa atenderezebwa wamu ne Kitaffe ne Mwana eyayogerera mu bannabbi nzikiriza n'ekkanisa emu y'abantu bonna era ebuna wonna ey'abatume njatula okubatizibwa okumu okuggyako ebibi era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu bw'emirembe egigenda okujja. Amiina. Mukama mmwe katuyimba oluyimba olwo nga tuwaayo eri Mukama nga tuleeta mu maaso ge okwebaza ekimu eky'ekkumi obweyamo ate n'ebirabo bwe tunaaba tumaze zooni y'amakolero yegenda tukulembera mu mukungula era bajja kukwata ekibbo nga tuleeta byonna Katonda byatuteresezza. Oluyimba olwo 297 nti bye tukuwa Mukama Luka y'ekungula.
tuleeta amakungula gaffe Katonda n'atuwadde n'oluyimba olwo olw'ebisatu ensanvu mu olumu 3 mu olumu kale katuwe amakungula gano agaleteddwa mu maaso ga Katonda. Katonda ffe omulungi twagala nnyo okwebaza olw'abaddu bonna abazaana bo era nga Luka Zone ekungula olwaleero ng'ereese ebiba ebivudde mu nnimiro n'omunyonyi oguvudde eyo gye gulundibwa kabaka wa bakabaka n'ebirala byonna Mukama nga bw'obiraba mu maaso go. Kale Katonda ffe omulungi obiwa omukisa obitukuze ne bannaffe abasobodde okuwaayo nabo bawa omukisa ennimiro ng'ozigimusa nga zibala ate ebibala ebisingako okulabika obulungi okusinga wano ng'obasanyusa ng'obajja maanyi ng'obongera maanyi era ebibala bino era amakungula gano Mukama gavemu ensimbi okusobola okuzimba ekkanisa eno n'okugenda mu maaso mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu.